osibye otya osuza otya webale kunegatako wano ku mukutu gwange okwagala Katonda. Amanya nze Bolton Serunjoji era nga ndi muweereza mu kanisa wano mu Texas. Mpeereza mu kuyimba, okusinza n'okutendereza, okulembera mu kuyimba, mu kusinza Mukama n'okumutendereza ku worship team wano mu Texas. Na creatinze omukutu guno okwagala Katonda okusharinga ekigambo kya Mukama tweyongera okumutegeera wamu n'okumwagala. Tosobola kwagala Katonda nga tomumanyi. Ate mu kigambo kye yatulekera oba kye yatuwa okuyita mu bantu be yayitamu okukituwandiikira mwe muli engeri gye tulina okumutegeeramu. Mu kumutegeera tweyongera okumwagala. Mu kumwagala tutambulire mu makubo ge era tumuwe ekitiibwa, tunoonye okumuwa ekitiibwa mu buli kimu kye tukola. So webale kunegatako, nja kubanga nsharinga obubaka obw'enjawulo okuva mu Bayibuli, okweyongera okutegeera Bayibuli. Ddala Bayibuli eno mu buli kitabo ekiri mu Bayibuli obubaka obuli mu butegeeza ki. So webale kunegatako, kansuubire ojja kusharinga obubaka buno, okirikinge ku pesa ali okulikinga, okomentinge oba olina ky'obuuza kyonna, ate osharinge ne banno nabo beeyongere okusharinga n'okumanya. Twezeemu amaanyi mu kigambo kya Mukama. Mu kumanya Mukama amagezi mwe gasookera. Kale bw'oba oyagala amagezi weeweeyo nnyo okumanya Katonda. Webale kunegatako, nja kukulaba ate mu kavidiyo akanaddako. Weeraba.